عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد amatenda amajjufu ga Allah subhanahu wa ta'ala kusaasira ebyengerano emirembe bigenderera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amanya Seka Sefuka Muhammadi omukulu w'ettwale lino eryamukono municipality nga nze nvunaanyizibwa ku bbendobendo lino eryamukono kuwulira olw'obusiraamu nga ndi wansi w'ekitebe kya Uganda Muslim Spiritual Council. Omwezi guno ogwa Ramadhaani Allah subhanahu wa ta'ala kisooka yagussa kituli nga watugamba mu tteeka lye mu Qur'an nti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala yasooka ku nsonga eno ey'okusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala yalondabamu bakkiriza. Abakkiriza tujja balaba nga bava mu muteeko gw'abasiraamu nti Allah aga nti abange mu abakkiriza bakakasizzaako oba mukakatiddwako okubeera nga musiiba omwezi guno ogwa Ramadhaani. Kama kutiba ala alladhina, ekyo nno ne kibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akitulaga mu kawaayiro kano nti okusiiba kuno tekusoose ku ffe abaliwo ku mirembe gino oba mu kyasa kino, wabula ala alladhina min qablikum, kwaliwo kwabo abatukulembera okuviira ku baddala ku bajjajjaffe ba Ibrahimu, ba Musa n'emirembe gyonna egy'eziisa egy'abannabi bonna abalongoofu, emirembe gyabwe gyasiibanga. Naye okusiiba kwabwe ko kwali kwanjawulo. Kuno okwaffe ne tubeera nga tusiiba buli kanaku nga twerumya enjala okubeera nga anil muftiraati mu byonna byonna ebisiibulwa tubeera nga tukola ki? Tubeera nga tubyeziyizaako. Naam, la'allakum tattaqun, nga kinoonyezebwa mu kusiiba kuno kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala ye muddu okubeera nga akola emirimu gyonna maatallahu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala era gy'asiima, okubeera nga aweereza Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga asiiba. Mu kusiiba mulimu okubeera nti omuntu yeewala okubeera nti yeewala ebyo byonna ebisiibulwa omuntu. Ebisiibulwa omuntu bingi nnyo, biri al-mashrubaati wal-ma'kulaati, mu ebyo ebiri ebyokulya n'ebyokunywa. For example nga emmere, nga soda oba amazzi, alisahabu n'ebyobwagazi. Omuntu okubeera n'obwagazi bw'omubiri. Omuntu oyinza okubeera ne mukyalawo, naye mu mwezi guno gwa Ramadhaani nga Allah subhanahu wa ta'ala yatubeera nga tuziyiza okubeera nga tuyita eri bakyala baffe naddala mu budde obw'emisana. Omuntu buli bw'okikola mu budde obw'emisana obeera n'omutango gw'otanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakussako singa oyise eri mukyalawo mu budde obw'emisana, oba omukyala okuyita eri bbaawe mu budde obw'emisana, awo omutango gwa kusiiba emyezi ebiri mutatabi'aini nga gikoze eki? Gidiringanye. Oba okubeera nga akola ki? Okubeera nga aliwo emyezi ebiri egidiringanye, amakulu tabeera nga agisiibye. Naam, gwe mutango ogukola ki? Ogusooka gwabeera nti aliwa eri Allah subhanahu wa ta'ala singa abagenze emikyala we. Naam, na bintu bingi ebyesiibulwa omuntu bye twali kubiriza baganda baffe okubeera nga naddala ku mwezi guno gwa Ramadhaani gabyewala, amaaso okubeera nga bagakkakkanya. Omuntu buli bw'oba nga amaaso go tosobola gakkakkanya okusiiba oba osiibidde bute, oba osiibidde bwereere, nga bulwala abakyala gwamu nnyo. Guno mwezi gwa kubeera nga tutukkakkanya amaaso gaffe, tubeere nga tubeera abaddu abatya Allah era batukka mu maaso ga Allah nga ekisibo kyaffe kikkirizibwa. Guno omwezi gwa kubeera nti twewala okubeera nti tetusanyuka na bakyala batali bawoowe,
ku mwezi gwakubeera nga abakyala baffe abatufumbira ebyokulya ebyokusibuka nga bawoebwa ate nga batuweebwa olukusa okuva mu bazadde baabwe ne babatukwasa kubeera nga tukuuma abaana abobuwala. N'okitibwa nga oli eyo nga mukyalawo nga teyawoowebwa obadde naye n'akufumbira ng'akolera emirimu gyonna mu mwezi guno gwa Ramadan, awo oba oli wabweru w'ensalo z'Obusiraamu. Era kugamba nti okusibako kulimu okubuusabuusa okubeera nga kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Eriyo baganda baffe abamu baddidde bakyala baabwe ne babeera nti babejjeeko mu mwezi guno gwa Ramadan olw'okuba nti bakadde baabwe tebabamanyi, abakyala si bawoobwe, tebabawanga mahali gaabwe, ne babazzaayo ewaabwe ne babagamba mugende Ramadan bw'eneggwako mujja kudda. Ekyo nakyo tekikkirizibwa naddala mu mwezi guno gwa Ramadan, kubanga teriyo omwezi gukkirizibwa nti kati nkutaddeko omwezi gwe gunaggwako ate komawo. Gamba ate omaze okubeera nti ofuuse omuntu ayeeyirudde, n'obeera muntu Allah ayenazizzaako amazambi ate nodda maki mazambi, tekibeera nga tekikkirizibwa. Guno omwezi gwa Ramadan obulungi obukulimu mu shaharu fihi laylatul qadri, mu mwezi guno gwa Ramadan mulimu ekiro Allah subhanahu wa ta'ala kyatusuubiza ekiro ekigere kibeereyo ku nnaku 10 erikola ki erisembayo ku end of Ramadan. Ennaku ezo ziba mu nnaku ez'ensuusuuba. N'olwekyo omuntu abanga asibye omwezi guno gwa Ramadan abeere nti alindirira olunaku olwo olugere, abeere nti abeera mu baddu abanawanjagira Allah subhanahu wa ta'ala nga bawanise emikono gyabwe nga basaba ebyetaago byabwe bye beetaaga mu nsi okubeera mu mwaka ogunaddako, n'ebizibu byonna Allah abeere nga abibabalira mu lunaku olwo, kubanga olunaku olwo lwankirizo nnyo eri ddala ffe abasiraamu mu mwezi guno gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala akka n'agamba kugula ebisembayo n'agamba ni ayinza okunsaba beere nga mwanukula. Mulekyo ekyo tukisanga nga kiri mu mwezi guno nagwo ogwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omwezi guno ogwa Ramadan ekirungi ekikulimu shaharu fihi laylatul qadri, mulimu ekiro ekigere. Allah yali atugerako mu Qur'ani kati inna anzalnahu, mazima ffe Allah kati mazima twassa, inna anzalnahu fi laylatul qadri, twassa mu Ramadan ekiro ekigere. Laylatul qadri, ekiro kino ekya laylatul qadri khayru min alfi shahr, kisinga ebiro 1000 obulungi obukikola ki obukirimu. Ekyenkizo ekiri mu mwezi guno mu kiro ekyo Allah kyayogerako ekiri mu nnaku 10 erinaddirako mu maaso eri aga tanazzalu fi malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala mwasiza malayika Allah gyayogerako Jibrilu alayhi salatu wassalam, malayika yekka mu kiro ekyo ekigere. Abantu ne babeera nga basobola okubeera nga baddiri Allah ne bawanika emikono gyabwe ne bawajakira Allah ne babeera nga bamutegeeza ebizibu byabwe. Naam, ja'ala Allahu siyamahu farida, Allah subhanahu wa ta'ala yatufuulira okusiiba kuno nga kwatteeka mwana wattu, nga tuteeka okubeera nga tusiiba naddala nga tuli balamu, nga tuli baki, nga tuli balamu, tetuli balwadde. Omulwadde alina obulwadde omugaana okusiiba tugeze ayinza okuba nga mulwadde wa ulcers,